wabula in some places minister jali mukola mfunyeyo ku bubaka obwemulugunya butya waliwo omwami omuyita Dr. Apollo Kagwa is a senior citizen mu Wakiso era omwami ono yagula ettaka lye mu 1990 acres 250 kwaliko basikoters bonna yabasasula obujulizi bwayina ba witness we bali just kyeyewunya kiri kimu nti minister tamuwabudde ate yakkiriza nti ettaka liriko basikota omwami ayagala mugamba basikota bapya minister you were bent tamani mirundi muri bent mulina okuwa omusajja ono amatu okitegeera agambye abasikoters bonna yabasetulinga okitegeera ayina all agreements ze yasayininga nabo okitegeera yes naye mumukutte mumusibye is 75 years old ne police erabye tayina musango ne mutadde next day but still mugamba minister ati badde omusajja omukwate 75 year old man okwesiba ku ttaka lyatagula kizibu a 70 year old man okwesiba ku ttaka lyatagula 75 kiba kyabulimba nnyo omusajja ono Apollo Kagwa ettaka yaligula mu 90s era akakasa nti ayina abajulizi abaliwo okuva mu bitongole n'ebyenjawulo ba LC bakkiriza ba chairman bakkiriza abantu bangi abakkiriza nti ettaka lino ya mwami Sir Dr. Apollo Kagwa so no nsogero badde state minister akutwala Tamale Mirundi Junior aweemu omusajja ono obudde awulirize ensonga kuba abantu bayinza bajja lowooza nti minister ali biased oba ayina underhands ku ttaka lino mpuliddeko nti mweweze nga mwegaseeko ne MP Sseggona okulemesa muzeeyo n'ettaka naye abaayi 75 year old person akayanira ettaka nga sirirye ebiseera ebisinga kibalweya 75 years abantu bonna bamanyi omwami ono bamanyi nti ettaka eryo lirye okuva edda era ne basikota abaaliko yabasasula bambi ne bagenda naye mu Uganda waliyo omuze bapulantinga basikota ku ttaka lyo nobeera ng'oliova wali omuti nga tutegeera nga bagamba basikota baabano oye naye nga bali bagenda mubirabe ne gavumenti oba nema egoba abantu mu lusaalu lwa gavumenti egenda okudda nga lwe yateekawo abalala ng'ate abasooka babasasula kyekiremesezza construction z'enguudo ezimu ogenda nosanga nga abantu bonna baamala obbasasula webamala obbasasula nga basenguka nga bafuna be baguza olwokuba na Uganda baagala nnyo ebyekivandulo nga n'oli aveeri kati bw'okwata ekkubo lyennakawuka ennyumba zonna baaziteekako x ekitegeeza UNRA yazimakinga abantu babasasula dda bagenda kukola oluguudo kati be basasula badduka kati bo baguza abalala kati be baguza weebali nsimanyi ninda bansasule I want the minister is doing a very fantastic job state minister njagala omusajja omwongeremu ku budde kubanga obujulizi obugenda buvaayo bwanjawulo ku obwo minister bw'okola ki bw'oyina nze mbeera wano abantu ne bansembereza buli kintu baavuze ne bantuukako kale nali manyi n'emirimu gya ministry oba ituli ifuuse eki buli anyigirizibwa dduka wa ituli oba ndi wa human rights ese yewuunyisa nze isimanga ne wensanga okwana yana bamu kumpi mugende nakulanga mmanyize ngenda kwagala baana bange nzekka nga saagala kwerinanya ne Katonda alina testi zaagala Katonda ndaze nti neddasibu olina okwagala abantu b'abantu abalala you have to live within toyinza kwefuula island so n'olw'ensonga eyo ladies and gentlemen minisita abadde nkusaba bambi omwami oyo muweemu ku kutu nga tonnatwala oba kumuggyako ttaka eryo 250 acres oyinza okukola ekintu ne kitaba kirungi naye nga maaso eyo kiri kulondoola Minister of State for Lands mukama wa Tamale Mirundi Junior mbadde nsaba Junior akusembereza akavidiyo kano nkakoze mbuwewombeefu kubanga kuwera ddala ekitiibwa minister nze nange mu maaso gange emirimu ginkolera bulungi si wano wokka we wasoose wabula nga wenkugambye there has been a glitch kati bakampeereza n'obubaka ne bagamba ekuli gwe wekka asobola okwogera ensi neewulira ne mbagamba very good n'olw'ensonga eyo njagala obbagamba nti Minister State ettaka lye mwagala otwala erya 250 million gwe ne Sseggona MP temunalitwala naye muzeeyi yangali bano bamufuukidde akayinja bambi mutunule kiriyale muwulirize omusajja oyo kizibu okwesiba ku ttaka lyataagula at 75 years ono senior citizen buli muntu amumanyi njagala nnyo tubeere careful tuleme kudamejinga nsaba busabi tuleme damejinga tutunule ku kituufu kubanga wenkunnyonnyodde abantu bagula abantu naddala bano abagula acres 25 ogenda okuddanga bewasasula ate baleeseewo abapya kati muzeeyi agamba basikota be mumugamba tabalabanga nako tawuliranga nako nti ku ttaka lye kuliko sikota basikota be yali amanyi nga n'obujulizi ne bawitness ayina yabasasula era bali mirembe tekuli n'omu akola ki akayana yeebuuza kimu minisita gwe bano basikota wabajjeewa b'omugamba baba benga yabasasula dda bannange ebintu by'amataka wana Uganda bizibu nnyo osula oyina ekyapa ogenda okukera ku makyanga oyina basikota nga bagamba ettaka baguze ekyapa ettaka baliguze naye nga byonna ebipapulo biyina into procedure ladies and gentlemen ettaka kyekintu kyokka ekiyinza otuleetera obuzibu mu ggwanga Uganda kuba kyekyobugagga buli muntu kyayina mbadde nsaba n'obwegendereza abakola mu nsanga z'ettaka mubeere kiini nnyo kubanga ettaka lutalo lwa Gaza na Palestine teruggwa nze abantu bandeetera disitulikiti z'ettaka ne mbagamba mukwana oba tolina bujulizi bumala neesonyiwa saagala mitawaana emitawaana gy'ettaka tegiggwa gyejassa Kaweesa yes nze nkubuulira Kaweesa yali mulango z'ettaka nze ekimanyi omuntu omu ne bamusiba n'afiira ne mu kkomera seewuunya byatuuka Kaweesa ttaka